Sizo sinzo okusanga mu industry ya music. Challenge. Wakati challenge yensinzo okulaba mulimu okuzala mu music. Era bojjango oli wa mutima munafunza n'okutuka omutima n'obweri. Kuba nina omukyala yanyambako ku kivulu kyange n'akubira omu ku TV emu. Nkanjagala okyazi Bbosa. Natuwa namba ya producer we. Producer n'agamba ffe tukyaza bana bakoledde amannya bagundi. Naye n'amugamba kyogedde si kituufu. Naye nze ne mugambe nti neeyanziza. Kuba omuntu buli wakumalamu amaanyi gwe mwennyini weenoonya. Noga wawembulamu. N'otuuka n'omulagako nti wendi. Ate n'atuuka nga yakweguya ate naawe n'ogimumu. Abantu amugambe bamalamu abaana amaanyi. Waliwo omuntu ng'otula ku TV n'akwegomba naga kale singa nange ngendako ewaguni mpaka interview. Naye nakubira n'omumalamu amaanyi wakiri mugambe nga mbadde ndi fixed. Naye bwe nabafunyewo akati nja kukubira tukole. At least kimala. Temutumala amumaanyi bambi. Bbosa mufumbo. Oh no. Mukyalo mulungi omukolo. A big no. Nedda mukwano. Nedda. Toyagala? Sinayagala. Yakutama? Sinayagala. Olaba tebitambula bulungi oba? Nedda, buli omu alina chance. Waliwo abali mufumbo nga bali happy. Nze sinayagala. Oba tolina basajja bakwana? Soko tubyekwa kati ensonga naye yinza okwawa eringa abasajja bakugwa kkono nga tebyagambako wadde. Era ne waba obulidde mama n'obulayo waddagira. Nedda bambi gyebalire munange. Kubibiri anti ofunako kimu bw'oba oyagala okufuna ssente amaka galeke. Kyogamba teri abali mufumbo naye nga balina nga basanyufu. Ate ne ssente bweziri. Nga basanyufu. Kozi kungulu. Kozi kungulu naye abayo obuntu so kati kasooke noonya ssente. Boyfriend yetaliyo? Gyali, boyfriend gyali. Olumutwandulira ddi? Atayagala bintu ebyo. Teka nawe. Tabyagalira dda tasaana tumula mu kamera. Gwe wamugaana oba? Nedda naye aba najja ku show yange bagenda mula bagenda kubeerawo. Are you sure? Of course tayinza butabeerawo. Tulinayo akaana konna oba Bbosa akyali nga bwali bwatyo? Bbosa? Naye Bbosa nga Naalongo. Leka naawe. Bbosa Naalongo. Sooka bawulire. Mawulire mapya mbadde sikimanyi. Anze soogera byange mugundi mu bantu. Bibeera eyo kabox. Okay, nkwaniriza mwe mwenna abatulaba mwebale kubanga ate mutwekuumirako n'otugoberera. Amanya bampita ambassador wakabi dino omukyala mwana muwala Bbosa. Naye oba musama muyite musama kubanga ate oba takyalabika. Ndowooza ageze okulabika ng'alina ensonga ezagusomanya abayimba ebiseera ebisinga batubulako. Naye bwe balabika baba n'ensonga zaabwe. Zeba baagala sometimes oba okuyisaawo. Asooke atweyanjulire amanya g'amatuufu agaddala then n'aga bizinensi. Olwo tugende maaso. Amanya gange amatuufu agaddala nze na Bbosa Joew. Ag'obuyimbi Bbosa. Ogamba wasalako obusazi abiri n'ogafulo. Joew n'enfuula Jo na Bbosa n'eteekawo Bbosa. Obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi alhamdulillah. Enviiri nze bukyanga ntandika okulaba sikulabako ng'osibye enviiri. Enviiri ez'ekika zagamba nti eri enviiri. Nedda munange ate sigabamu ne bwekyo naye nze just nayagala kubayo na sitayiro yange. Okuba nze muwala yasooka okuyimba nga sina nviiri. Are you sure? Najja na sitayiro yange nga siba nviiri era siba nviiri. Kijja kitya kubanga generation yammwe oba emigiri gyammwe nga mwe abakyala baagala okusiba enviiri. At least niwe aba tasibye tateekako kiwaanyi. Nedda nze nayagala kale kwebrandinga bwenti. Embeerawo nga sisiba. Tobisinga biri ebyeru. Sibisobola nabbisobola bannaye. Sobola nviiri. Bbosa obulidde wa? Nga obadde tolabika. Madde mwendi muno mu Uganda. Madde mwendi. Abamu baŋŋamba nti wali walinnya ennyonyi. Nga nalaga bannaye abantu boogera mukwano. Nga mbadde wendi. Ate okulinnya ennyonyi kibi? Si kibi kirungi naye abantu boogera bye batamanyi.
Bbosa nawulirako waliko mu management kati oliweko oli solo tolina management? Sina management yonna. Nze ne managinga nze netambuliza music wange. Okay. Management enkadde yali etya etambuza etya music kuba kati okugamba nti katandika okwemanaginga olabika kira kabali tebakola gwe byoyagala. Bali bakola bulungi bambi era mbebaza kubanga be banfula Bbosa. Management kyeyo yali muntu nga managinga. Yali ani oyo? Ntaali eyo yali mukwano gwange gadali ya managinga. Bamuyita ani? Yali manager gadali ya managinga naye time bwe yatuuka n'atambulamu so nange ate nensigala wano. Yali akola byonna omanyi kati ennaku zino ensangi bamanager bakola ebintu akola obwa manager ate n'akola n'obw'okumanaginga. Yali manager nga tamanaginga? Teyali damager yali manager. Lwakuba biseebimu mutera wano tulimba nga ate wabaawo ebijja ebiseera awo maaso ng'oluusi oba obutakanya bubaddewo obanga ogenda ate yatugamba nti tewali buzira ate saa zino ajjeyo bwino. Nenze ne bwe bibeerawo nze si waliwo life yange sitagireeta nnyo mu public. Kati gwe musically gwe weesanze otya since nga otandise olugendo lwo okubanga otandisewo music nga gwe weetambuliza music? At first tekyambeeredde kyangu kubanga 2023 mu June natakayimba nakakola ne Soman Rafik bakayita Love Yenuma. So ne bitambeeramu byangu nga bw'omanyi nti wamanyira kwekikolera kino okola kiri naye n'ogamba nina okuyimirirawo nenkola ekintu kino. So kati nemmala ne ndeta akayimba nakakoze ne mesimu akayimba bakayita ne Bwojoga. Kekagenda okukola concert by the way. Ne Bwojoga concert. Naye nange Bbosa leka naawe. Niyo ku Easter Sunday. Akayimba akapya ate koleeteddeko ne concert. Ye mukwano. 2 weeks. Bbosa. Totidde abayimbi ebiseera ebisinga batandika bateekawo concerts zino mu kaseera akasembayo ne bawithdrawinga kuba waliwo n'omulala yabadde ataddeyo babayita ba B2C balali bataddeyo ennaku z'omwezi nga 10 May nga olunaku lwe lumu ne Rage lwalina ekivulu wali erugogo kati bo ne bajjayo. Kati gwe akazitooko teokawulire ogambe owithdrawinga n'ogamba nti ekisooka njijeyo. Ekivulu si kyangu. Olaba omukono ogwa gwa mu nnyumba gutawana naye ekivulu si kyangu. Kuba olina okufuna buli kimu si kyangu naye nze kyemmanyi nti ndi muntu atalemererwa. Nze ne bwe nfuna abantu babiri nga baze ku concert yange manya nti ekyo kyenkoze nyina wentuuse. Bandabye nti ndi w'amaanyi ndi mukazi w'amaanyi ate oneetegeeta nti oli w'amaanyi nga weetuulako ne weetiiririra. Ate nze gyetekedde by the way ekivulu kyange. Terina omwala kutaddemu akasente. Nina abansponsorinzeeko abantu babiri. Wenyini wengenda okukolera ku Day to Day Hotel management ya sponsorinze. Yes, ne Cream Events ne sponsoringa. Naye era nkyekwakiddemu. Nga gwe. Kubanga teri gwegenda gwamu ngenda kukola concert jagamba Bbosa obadde wabula. Okukola ennyimba bbiri ate concert. So nyo balaga nti nsobola. Wenjawo. Awe nyinyi gwe idea ogijjawo gamba nti no. Is it 31st? 31st is Sunday. Oteekewo show oba ojje ne show. Ebbanga lyonna lyobaddeyo nga toteekawo show naye n'ogamba nzera kuvadda kuva 2015 abantu tebandaba ku stage. Nsiri muntu akola show buli wamu. Luba lwalumu okola show. So kati mbadde nina bafanzi bange abaliyo nga yaganjala kulako ku stage. Kati bonna bajje bandabe nga 3 mu concert yange. Mbalage kyenyinawo. Bayimbi ki abayinza abagenda okuwerekera oba ogenda ki kubanga gwe weka? Nedda mukwano nina bambi abamperekedde. Mikwano gyo obanga obawadde ka ssente? Mikwano gyange. Are you sure? Kati si batanga ndasi generation yo. Si generation yange naye omuntu bw'aba ayina bw'oba omulaba nti asobola aba asobola. Olaba nti si generation yange naye bw'omuteeka ku posta eggumira. Nawe ogiraba nti eggumidde waliwo omuntu agumiza posta. Then ninako Chris Evans. Ninako Grace Khan. Ninako Jovan Lozinda. Ninako ne Ajswag, stage queen of course. Bangi abakulaba eri era bayinza n'okwebuuza ne bagamba nti kino kivulu kya mwami Sebata, kino kivulu kya ba Jovan Lozinda oba ba Chris Evans oba
kya Bbosa because abantu abalinga bakwerekeddeko bebalinga ate abakusinga amaanyi. Bayinza okuba bansingako naye ate balina okimanya ndi w'amaanyi nnyo nange mu ngeri yange obula nze nakitegese ne mbayita. Era oli bw'atunula posta agamba ono alabika alina ne concert ate era abamanyi bamanyi. Eva maki mbadde mbuzeemukko naye abantu bamumanyi ate era bali wedding okujja mu concert ya Bbosa. Bangi bagaana bibatuukako anti abeera eri backstage oba oluusi abeera mu motoka oba mu kasenge akubanga akasimu owa ekiri kitya bazze banabakujja sijja kakuba kiri kitya owezewo bameka wakyaliwo nga basatu bana nze Bbosa bonna abanajja katonda bajja okuba nga asazeewo bajje sitidde ne banajja abantu bataano nja kufuluma mbayimbire mu ngeri zange ez'akabi batereko simayiro buli kimu nga bwe nakitegese kitambule bulungi ate n'abayimbi bonna bajje anita siswala nedda mukwano ze sitya kuswala mu bintu kati ng'ebyo kukola mulimu olaba oteeka wali chips ne zidiba ate nkya n'okola ate era nga bagenda kujja banaye mujje bambi mumpagire bajje Bbosa oli muyimbi mukyala oba muwala challenge sizo sinzo okusanga mu industry eno ya music challenge wakale challenge yensinza okulaba mulimu okuzalawo mu music era bw'ojjanga oli wa mutima munafu oyinza n'okukutuka omutima n'ogweri kuba nina omukyala yalanyambako ku kivulu kyange n'akubira omu ku TV emu nga njagala okyazijja Bbosa natuwa enamba ya producer we producer n'agamba ffe tukyaza bana bakoledde amannya bagundi naye namugamba kyogedde si kituufu naye nze ne mugamba mugambe nti neeyanziza kuba omuntu buli wakumalamu amaanyi gwe mwenyini weenoonya nogaa wa weembulamu n'otuuka n'omulagako nti wendi ate n'atuuka nga yakwegulya ate naawe n'ogimumu abantu abamu bambi bamalamu abaana amaanyi waliwo omuntu ng'otuula ku TV n'akwegomba naga kale singa nange ngendako ewagundi nampaka interview naye nakubira n'omumalamu amaanyi wakiri mugambe nga mbadde ngi fixed naye bwe nabafunyewo akali yakukubira tukole alist kimala temutumalamu maanyi bambi Bbosa mufumbo mukyalo omulungi omutalo abigino nedda mukwano nedda toyagala yakutama olaba tebitambula bulungi oba nedda buli omu alina kyansi olwa bali mufumbo nga bali happy nenze sinayagala oba tolina abasajja bakwana soko tubyekwa kati ensonga naye yinza okwawo eringa abasajja bakugwa kkono nga tebyagambako wadde era naye oba obuludde mama n'obulayo waddagira adda bambi gyebalire munange kubibiri anti ofunako kimu bw'oba oyagala okufuna ssente amaka galeke kyogamba teri abali mufumbo naye nga balina nga basanyufu ate ne ssente bweziri nga basanyufu kozikungulu kozikungulu naye abaayo obuntuntu so kati kasooke noonya ssente boyfriend yetaliyo gyali boyfriend gyali olumutwandulira ddi atayagala bintu ebyo leka naawe tabyagalira dda tasaana tunula mu kamera gwe wamugaana oba nedda naye abanajja ku show yange bagenda mula bagenda kubeerawo of course tayinza butabeerawo tuyinayo akaana konna oba Bbosa akyalinga bwali bwatyo Bbosa naye Bbosa nga Naalongo leka naawe Bbosa Naalongo sooka bawulire mawulire mapya anze soogera byange mugundi mu bantu bibeera eyo kabox Naalongo mulamba Naalongo nakato babiri wasakato babiri bokwa kati betulina twakomaawo tetwagala nakwongerako abanalongo nga abamalirivu tubeere nga tulinzeeko nkyabukolerera bambi buswiti bwange nkyabukolerera omwami omuwulizaako owani Saalongo ngenda mukubirako ndabo muwulizeeko leka naawe mukubirako muwulizeeko naye simukubirako interview najja giraba
olowooza n'alowooza ki nga tomukubirako kwana tosiikuula kiki yatambula bulungi Ssaalongo nsi butatambula bulungi ebyo bibaawo mu bulamu ofuna omuntu ne mubeera mwenna ebiggwa Ssaalongo nze mutima guŋŋamba Ssaalongo ateeka okuba nga ayagala okudda naye nga maama tosiikuula tosiikuula era kyolemesa Ssaalongo ate mwagaza ki simulemesa wagambyeko mbuno nadda gyali ali ku mirimu ewala ati Ssaalongo ayinza okuba nga akyakwetanga ebyaddala wakijeewa omutima guŋŋamba Ssaalongo aba nalongo wange mbeera eyo ojja kutabula n'amaka g'abantu olwono gatabuka leka naawe agabajja Bbosa ageri yasiina maka nina boyfriend olina boyfriend ze ensonga zikwasaganya atya alhamdulillah zitambula bulungi alhamdulillah tewali bantu babeerawo awo nga tebalinamu butakanya naye mubisootinga bagenda funa muntu ali perfect it's all about kutuula ne mugamba wano okoze bubi naawe wano okoze bubi lwetiriweti Joew Bbosa ekivulu kino kyolinawo nga 31 mu mwezi gwennyini sente ezivaamu tugenda zikolera ki ozipulaningidde ki z'abaana abalongo tukolerera abaana mukwano z'abaana nze manyi sirimba ate sente zinavaamu ngenda kuwaako abaana batalina mwasirizi bwe mbawa kubawa era sigenda kujja mu kamera kuba nyinza okuba nga nabawa nadde oba nga mbawa naye amazima matuufu nze sirimba z'abaana bafune kye banaalya lundi singo maama beerira abaana battu era bambi mujje mumpagire osobola naye kati omwo mukimanyi mujje musootimbe naye Joew Bbosa omuntu wakumanya n'akulaba alabika okuba omukyala amanyi omukwano ategira ebintu byalaba naye ate era oli wazza akatami n'agamba nti naye nentunulayo era erabika okuba nga naye muyaaya awedde emirimu munnange ekituufu tolimbye nze ne walabula ekifaananyi kyange agamba oyo muyaayi oyo asiba mu kilabu naye nze nekuba kilabu sizikuba walatambuddeko nosanga anywhere mbadde sinakulaba sitambula nze ndi muntu wa indo era bonsembera lwogamba naye nga buli andaba agamba oyo emuna ate si bwenu omuntu ayagala ennyo nga bwekiwulira musiki nga toli mu music okola ki mu biseera ebyeddembe kuba kati abayimbi bakaba nnyo nti omulimu ogumu tegukyamala bwekiri okola ki music olina okubaako n'ekimuliikiriza nze nkola ebintu bingi ekisooka ndi mukyala mulimi ekyokubiri ndi musuubuzi ekyokusatu ndi muhago leka naawe nsuubula emmwanyi bijanjaalo kasooli mbikola ddala nze ebyo obisobola ebyo 100% gwe mulimu ogwokutaano teguyingiddeewo tugenda mu mmwanyi nasaka ebintu byokusuubula obitegeera bwotyo bitegeera ate nina okukola ani yakuyingizamu eyo bizinesi dadi wange yagamba nti mu bizinesi efuna nabeerangawo nga nga baweereza sente tusuubule tugenda mumulamu ku music yawo ngaafunyemu ku buzibuzibu ningira ekyalo nsuubule mwana nze esuubulira entandika kati nkola funayo akasente neno n'ofunayo n'eri nobezaawo obulamu kolawo Joew Bbosa abantu sooka obakoowole bannange ba sweet abalungi nze omuyimbi wamwe Joew Bbosa akawala kakakamu akatalina buzibu bane mbakoola ng'ennaku z'omwezi 3 mulimu ku Easter Sunday ku Day to Day Hotel Salama Road bane mujje mubeere mu concert yange ne bwojoga concert mujje mulabe Joew Bbosa ng'ayimba mujje muneebwe mbabiibiza buli kika ky'amazina weekiri wali amaloboozi twagagogodde dda abayimbi we bali bangi so bamikwano mujje mu supporting
Yes, tulina table ya 1M tubakyerabira. VIP mitwalo 10, VIP mitwalo 5 ordinary. Abantu bawanise nnyo okugera ko ane ngolobedde kanga omuntu omulabangako kayimba akiri weesobola noganze ka table olaba kati naawe tikati omaze ojjukula. Bbosa ogenda tukuba live band omanyi kati ennaku zino abantu b'otambudde nabo bonna ba live band bazitegera live. Ate ennaku zino abantu bangedde okuba nga baagala music oyo owa live. Yes. Ngenda kukola live. Nedda mukwano. Abantu bagamba wano tugenda kubeera ku live ate oddako mbu ate CD ze ziyingiddewo. Omanyi okugamba omuntu table ya 1M najja n'atula n'omutera mu CD. Si kirungi. Mpisa abantu ab'ebitiibwa. Ninaako abantu bange ab'ebitiibwa bagenda okubeerako kati ajja omugambe nti munnaye bwenyolere ku CD. Amama loboozi nagagogodde ddaba swiiti mujje. Bbosa. Boyfriend ye nga tumaliriza tomutumiddeeko kubanga kati ali eri agamba nti yogerako ku linnya Bbosa ng'amba nti nze gundi baswiti ati bangi banoonye omuntu wange yakimanyi nedda siri mumativu nti akimanyi singa badde wano wali badde ojja mulengera wali ojja mulengera nga nzija bamwitaani ani ndeka munete banzibira omwana wattu kayinza okumunoonyerezaako nga namuva muntu amanyikiddwa baleka bamunoonyerezeko omwana wattu tabyagala bambi naye nga ku concert agenda kubeerayo egamba tumwerinde tumusuubire tumwerinde yagenda okuleeta ali ku stage nga akwaniriddewe bambi tasobola ajja kujja abuuze ku bantu era abeebaze naye tasobola kujja ku stage nga tabyagala ebyo bambi ebyokuba simugambye nawe omumanyi naye tayagala kutaala tayagala kutaala era ojja ddira balisajja atogaye bambi Joew wali mutuufu obutamwogera lirya mwani mweru muddugavu atya musajja muddugavu haiti eri etya yeeyo ateekefu n'omumpi haiti yeeyo Okay, ndowooza tugenda kuba nga tusuka wano omwana muwala muyita Bbosa alina ekiwulu kye nga 31 guno omwezi gwennyini tugenda day to day hotel Salama Road. Okay, day to day hotel Salama Road. Tugenda okubanga ensonga ze kuba nga tuzikwasanya bulungi. Amanya bampita ambassador wakabi kansubire ensonga zonna eza Bbosa gy'abadde abulidde gy'abadde akola ne by'abateekateekera byonna mubitegedde naye nga 31 ensonga enkulu ojja ensonga zino zitambule bulungi nnyo tulabe nga tugenda kujooga kube live music muve ku bino muwulire amaloboozi rehearsal zonna twazikoze dda kale Kimbugwe nakuggyeko dde engalo